Abayizi n'abazadde b'amasomero ga Bridge International balumbye Parliament enkya ya leero okutwalayo okwemulugunya kwabwe eri Speaker Rebecca Kadaga ku lw'obutali bumativu n'ensalawo ya kkooti okulagira amasomero gaabwe agawerera ddala 63 okwetooloola eggwanga okuggalwa. Bano babadde bataamye obugobalaajanya okuyingira Parliament okulaba Speaker wabula ne balemesebwa. Abazadde bagamba si bamativu n'ekyokuggala amasomero gaabwe kubanga ge gabamanyidde ennaku olw'ensimbi entono ezibagibwako ng'ebisale nga n'ebigoogerwako nti genyigira mu buli bw'ebisiyaga si bituufu. Bano baffe tubatwalewa tumaze osasula sente mutuyambe mujje mugulewo essomero omulamuzi n'asinzira essomero ndigaddewo amanya bano baffe basula mutuyambe mugulewo essomero twagala essomero kuggula twagala justice. Zanzo owa wansi oba banyigiriza bridge balinga abeekobanye banyigirize nzo owa wansi bonna basome gwe batusindikamu abaana gye baali nange gye nasomera nasobola okubanga ngwa ndi manda omwana bwambanga mufunye enjawulo kujje mujje mpaka gye mututte lwaki essaawa zino bangamba mbu mujjeyo mutwale mu bonna basome. Homework textbook, it is printed. Manaba bridge kwe bakola. Omulaba. Ati neewuunya lwaki bavuddeyo ku point eno esembayo. Baliresa abaana baffe ne bamala okukola ebibuuzo. Bo abaana wakati mu maziga bategeezezza nti baagala amasomero gaabwe gaggulwe kubanga ge gaba bangudde okutuusa we bali kati. They said that bridge schools have poor sanitation, but they have all things. They have toilets, they have clean water, and we learn very well and understand. But last time I was in a school, I spent a time without learning. But this year I've not even spent any time that they like to close our schools. First, we like our schools open. They at least have visited any academy. They would have known that they are liars. They just hear rumors. If they prove on their own and come, and this one of the bridge academies in Uganda or over any country, they would have known they are in the wrong way. Support bridge. We like bridge. Don't close bridge. Banera olw'omukago oluwedde beekalakaasiza ku ttabi lya bridge erya Nsumbi nga bawakanya ekya kkooti okusalawo okuggala amasomero gaabwe okwetooloola eggwanga. Bwe babadde nga bakyakonkomalidde ku Parliament, poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi wa Kampala Joseph Bakaleke bwetuukidde ne bawooyawooya okwekolamu obukulembeze bawandiika ekiwandiiko era n'abasuubiza okubawerekera olunaku lw'enkya bakomewo olwo balabe Speaker. Mwekolemu obukulembeze mufune engeri gye musobola okukola ekiwandiiko bantu nga 3-2 mukomewo wano kye tuba tutwala yani. Abayizi n'abazadde balabiddwako oluvannyuma nga batambula okuva ku Parliament. Kulwa Kingdom TV, Madrid Nabukera, amalindirire. This is Kingdom TV.